Embaga ya Phoebe eyogezeza ba TikTokers obwama era wetwogerera ng'ebyama bingi nnyo bye tubadde tetumanyi ku Phoebe munnange ebivumbuze awo nno we waaviiriddeyo abamu ku beeyita mikwano gya Phoebe bwe baavuddeyo ne batukakasa nti oyo si mwana muto ayina omwana omukulu gwe yasooka okuzaala mu bufumbo bwe obwasooka obwagaana nga tetunnaba kugenda nnyo mu nsonga zino eza Phoebe kansooke nkuliiseyo abo bonna munnange abaafuna chance abaayitibwa ku mukolo ne bagenda ku mukolo mukuliko eyo mwebale kuweesa mukolo gwa mwana kitiibwa Phoebe weebale kutuuka ku makula ekyo kyoliko buli mukazi yenna mu nsi muno kye yeetaaga tebakulimba ekyo Phoebe kyotuuseeko buli mukazi mu nsi muno oba muddugavu oba mweru oba wabbulu oba wapapo kyanoonya kyekibagendesa ku basawo kyekibawalanya bannaabwe kyekibambaza mmini abamu batandise n'okweyerusa abalala batandise okukola ebitasaana batambula bwereere lwaki baagala basajja babalabe bafuneko nabo we batuula yenze Sheila Adita webale kuba gwe atwekuumirako webale kutwekuumirako webale kusubscribinga ku YouTube channel yange bw'oba oli mupya nga tonaba subscribinga okwate ne kadde nga buli video yona gye nteekayo ekutuukako bulungi gwayagala okunkubirako ku video call weeyambise Instagram nteekawo linki kwata mu linki ekutwale ku Instagram yange ofollowinge awo nno woononkubira oba nonsindikira message nja kuba njiraba direct abalala munsangayo ku Facebook nkozesa Sheila Adita page ne ku TikTok nkozesa Sheila Adita page clickinga ku notification bell buli video gye nteeka ku YouTube channel ebenenge ekutuukako atera comments zammwe nzagala nnyo kubanga nziyigamu ebintu bingi nnyo tukyali ku mukolo gwa mwana muwala Phoebe mwagulabye kansuubire nti mwena mwagulabye kubanga omukolo gwageetinze viral buli muntu yenna n'abeera nga agulaba abamu kufe twasobodde ogulabirako live ba TikTokers bangi nnyo babaddeyo nga ba Posha babaddeyo bawala baneeno abakola ku TV bonna babaddeyo abawala bangi nnyo ababaddeyo abanyirira ebijuujulu ebirabika obulungi bye tutola okulaba oba okwegomba ku mikutu gyaffe egya TikTok bonna babaddeyo Phoebe yayisa abantu batono ddala era nga abamu ku abo betubadde tutwala nti mikwano gye munnange teyabayise ba likes of Asha Kama tetwabalabyeeyoko ate nga twali tumanyi nti beebamu ku bantu bagenda okuba nga ayita babeere ku mwanjo gwe naye munnange teyabayise ebintu bino ebya Phoebe birimu zigolo mungi nnyo waawo nno we waaviiriddeyo omwana muwala Nash Grow n'abeera nga atutegeeza ngera atutukakasa nga tugamba oyo Phoebe si mwana muto mumulabirawo muntu mukulu yazaala n'omwana mu musajja we eyasooka mu bufumbo bwe obwasooka obwalema nga tannaba kugenda Saudi kukuba kyeyo ebintu bino ebya Phoebe nze saagala biyingiramu nnyo wabula kambeeko obutambi obumu bwe mbalaga obw'abakazi abavuddeyo ne batandika okuyombera omukolo gw'ono omwana ate era tubeere nga tukomawo amazi lwaki mulaga bajja kamera Phoebe bamwanjudde bamukubye embaga ali mu muzigo mwawunyize amatako ge fata tuli mizigo tuli waffe ate nga n'abasajja bagenda otwanjula balina bwe bagenda otusa nga waabwe nga si kupangisa kati awo n'obeeri n'ongamba nti glass of Phoebe okulwawo okuzaala kikugamba nti muto okubanga yalwawo kera okuzaala oba n'obugumba yali mugumba Mukama n'amujuna engeri gy'ayagala ennyo Katonda kikulaga nti Phoebe mwana muto nze nina emyaka emeka gw'oyogerako mwasamirya muunya amasolo waafunye ku kyenkya sweet oyina kuwadde ku kyenkya oba tomwina akatambi ako kansuubire nti mukalabye bulungi naye ate era nga neeyongera okubajjukiza enti nno ebyo si bigambo byange ebigambo ebyo si byange akatambi ako si kange omuntu abadde mu katambi mumulabye waneno nga wenjagala okubuuliza baana bawala Abanayuganda mufa ki n'ensi abaana abawala mufanga ki n'ensi eno lwaki abaana abawala tetweyagala lwaki twesimba imwenwe lwaki tetweyagaliza lwaki tweroga lwaki tunyiga nga munnaffe omuwala afunye nze mba nsuubira nti muwala munno waabaako n'ekintu kyafunye kikkakatako nga gwe omukazi okusanyuka yaddenga
igwe tonakifuna. Abantu abamu bayinza okugamba nsanyuka ki nga nze sinnakifuna. Muganda wange mu nsi muno eno tetwenkanankana era tetuligenda kwenkana, tetusobola kwenkana, tetuli enkanankana era Katonda yatukola nga tetulina kwenkanankana. Buli omu Katonda alina bajeti ye mu bulamu, buli omu Katonda yamutegekera mu bulamu, buli omu Katonda yamanyiddi lwali kuwa. So kati woogezaako okulwanisa entuuko yo gw'otuuke ku ekyo ky'oyagala mu mangu nga Katonda tannasalawo ogenda kusulawo. Buli omu Katonda yamuwandiikira ajja neye ne wonookola otya n'okola otya togenda kufunayo shortcut ekutuusa ku ky'oyagala impozi nga Katonda amaze kusalawo. Nze ndaba nga mulwanira bwereere. Gezaako okweyagala nga gwe omuntu nga bw'okola mpola mpola nga bw'ogumiikiriza ojja kutuuka ku makulu ago gwe weetaaga. Ate era nga ffe abawala tulina ebintu bingi nnyo ebitulemesa okutuuka ku ebyo bye twagala w'oba oliawo, ng'amalogo, ng'ebiiso, nga olutwe, olukongoolo. Omuntu n'ayimirirayo n'agamba nze oyo adita saagala afumbirwe. Omuntu n'atuulayo n'agamba nze oyo adita njagala akunte bukunzi nga talina waatuula. Njagala buli kyakola kibeere nga kigaana. Saagala afune. Njagala abasajja babeere nga bamwebakako nga mwebakako yagenda. Njagala abeeraawo nga talina mikwano abantu bamwegobeko. Abantu batukola ebintu bingi nnyo. Omuntu n'akuteekako ekisiraani nga tolina kiwamukola n'opoota n'ekisiraani. Ebiseera ebisinga nga baŋŋanda be batukola ebintu ebyo ebikyamu ne batuteekako amalogo. Olumu amalogo ago tuguze nago nga gakutaddeko kuva ng'oli muto ne bakwambaza eddogo erikukyayisa abantu, eddogo erikukyayisa abasajja, eddogo erigaana okufumbirwa, eddogo erigaana okutambulako, eddogo erigaana okulabibwa mu bantu, eddogo erikukyayisa abantu, eddogo n'okunta bukunsi, eddogo ly'okuwunya. Ebika by'amalogo bingi nnyo. So kati nga tonnaba kunyiigira munno afunye ekintu, sooka gwe otuule weekube mu ttooki ogambe kino lwaki nze sikifuna. Bwe gubanga mutima gwo mubi gwe gugaanye okufuna obeere ng'ogulongoosa mu bunnambiro omwana gwo ow'obuwala. Bwe bagabanga malogo g'olina nga geegasibye emikisa gye egy'okufuna, bw'oba oli musabisaba nnyo. Genda nnyo mu kkanisa osabe, bwe kiba kyetaagisa kusulayo sulayo. Genda nnyo mu mizikiti osaale, bwe kiba kikwetaagisa kusaala laaka 10 olunaku ky'oba okola. Soma amaduwa gonna gonna ogamaleyo. Imwe abanyeenya ensaasi. Bw'oba olaba ng'omusawo omuganda yagenda okuvumula ku kizibu ky'oyina, dduka mu bunnambiro obeere nga weetaasa. Mu nsi muno ffe abaana ab'obuwala tutambulirako buli kisiraani, tutambulirako buli mpewo mbi, tutambulirako buli mpewo etugaana okufuna buli kimu kye twagala. Anti mu nsi muno buli ayagala okufuna emirembe atandikira ku muwala, buli ayagala okuggusa kyayagala okuggusa atandikira ku muwala. Anti n'abasajja be twegomba nabo bamanyi okutweyambuliramu. So kati nga tonnaba kunyiigira oyo afunye gwe ky'otalina, sooka weekube mu ttooki weerongoose. Tubagamba mulekerengaawo okusala enviiri ne muzisuulasuula, mulekerengaawo okusala ebyenkwawa n'ebyawansi ne mubisuula gye musanze, mulekerengaawo okwambala engoye ne muzireka ku waya, mulekerengaawo okwambala obupale obw'omunda ne mubusuula gye musanze, mubuleka mu ba boyfriend mu basajja ab'enjawulo. Egwe nga buli musajja gy'oleka olekayo empale. How sure are you nti omusajja oyo asobola okukomyayo? Abamu ne babateekako ekivundu ky'okuwunya nga kivudde ku mpale, abalala ne mugenda mu nsonga zammwe nga temuvaamu, abalala ne babateekako omudibo, abalala abasajja ne babeesibirako. Omusajja n'akwesibirako n'akweyambululamu. So nga tonaleka bupalepale obwo, sooka olowooze ku bintu bingi nnyo. Engoye ez'omunda nga pads omaliriza okuzikozesa, kikkakatako okubyokya oba bisuule mu toilet gye batagenda kubanga bakola ki babiraba. Mwewonye okutambulatambula mubuuka amasaŋŋanzira ne mubuuka n'eddagala eritali lyammwe. So n'ebyo byonna byonna bisobola okukuviirako gwe obulamu bwo okugootaana ng'omwana ow'obuwala. So kati nze mu ndowooza eyange endowooza nti buli omu olina ekiseera kye eky'okufuna. Phoebe yafunye olunaku olwaleero, naawe olujja ojja kufuna. Mweggyemu emitima emibi, yagaliza munno, sanyukirako yafunye ekirungi, naawe tujja kukusanyukira. Naye gy'onookoma okutulaga omutima omubi, Katonda ku mutima gw'omubi kwasinziira n'agamba ono olaba ali bw'ati nga kino takirina wanaakifuna agenda kubeera atya. Kansuubire nti nno olina ky'oyizemu mu katambi nga kaneeno, era bw'oba toyizemu kansabe Mukama naawe oyige. Komentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga weebuti, sharinga, nkubiraako ku Instagram nga weeyambisa linki gye nteekaawo following onkubire, nja kuba nga nkukwata ku Facebook kwendi ne ku TikTok kwendi. Imbaagala nnyo.